Bannakibiina ki NRM ab'obukiiko bwayambako mu kwenja akalulu k'omukulembeze w'eggwanga mu bitundu ebya Buganda Civil n'ebigenda mu maaso oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuddamu n'awangula akalulu. Bw'oteekamu amaanyi nga bwe tuwulira bw'ogenda osinkana ebibinja eby'enjawulo naffe nga abaddeek mainstream oba ab'obukiiko obulala okuva ku vice chairperson paka wansi kubanga abo ba chairperson obasinkana ate omutawaana tebatuddiza mawulire. Naye tulina okusaba kwaffe nti twekola mudda ssako nga ab'ebifo ebirala era bona okukkiriza n'otusinkana tujja kubanga tukulambululira engeri y'okwongera okunyweza ekibiina kyaffe. Bano bagamba nti baakola omulimu gw'amaanyi mu kiseera ky'okuwenja akalulu kyokka nti balaba nga balekeddwa amabbali omukulu n'atuuka n'okusinkana mu kusooka abantu ab'enjawulo omuli n'aba TikTok. Ombuuza Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni ate structure ye NRM tonnaba kugiraba ate otandika kulaba aba TikToker otandika kulaba ba Nuupu kati owa Nuupu essaawa zinayongerako eki mu kibiina kye NRM siraba nnyo kyano kyayongerako kubanga akalulu kaggwa twawangulira ebitundu wala nnyo twandibadde tusaba Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni mainstream Buganda abantu bonna balabe basisinkane buli muntu yenna yakola mu kalulu musisinkane kyekiseera abantu basasulwe abantu bavumibwa abantu bakyayibwa abantu bataddeyo buli kimu bakozeseza amamotoka nyina ne gye nayiseeyo ng'emmotoka y'omusajja yaggwawo mu lwakalu kakati tutunulira ekyokutya nga bwe tufuna nti NRM bw'eba ekyaliwo era nga bwe tugamba nti ekyaliwo emyaka 10 dda wansi osobole okukwataganya nga bwe wagamba nti akalulu konna kali mu structure. Olwekyo ffe nga mainstream abantu abana buli district vice secretary publicity n'owa finance ffenna tuli wano naffe tukoze obukulembeze bwaffe twagala tutambule era tulabe omukulembeze w'eggwanga. Oweekitiibwa Pulezidenti tuli wano tusaba kukulaba nga mainstream watuwa omulimo n'otuwa obwesige twagukola tugumaze naye twagala kukulaba mu buntu nga abakulembeze bwakwasa obuvunaanyizibwa tukubuulire biki bye twasanga mu gurawundi tukubuulire okusoomooza kwe twalaba ne bye twasangayo. Ensonga eno nsaba yeetikkibwe buno obukulembeze obwa Right Honorable Anita Amongi mugenda kukolerawo ekyenjawulo ne Ajika Kyewune Haruna Kasolo singa muba musazeewo tukulembera wamu naffe ne mutuusa eddoboozi lyaffe eri Pulezidenti era n'atusinkana naffe ne tutegeera nti tugenda kubeera mu bantu baffe nga twejjukanya. Tusaba n'ekirala mu nteekateeka za gavumenti mu buweereza naffe tusoosowazibwa. Bano balaze bye baagala Pulezidenti Museveni abakolere. Tuli ba NRM naye ate Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni otandika otya okusiima abantu abalala okugezaako nalabyeko musajja wange Nsereko ani si Nsereko nowaawa nempigi wano aba Nuupu n'otandika okusiima abantu abo ng'ate waliwo abantu abakozi bakaada aba NRM tulabako abantu abalala kale sijja genda nnyo mu abo naye tutunulira nti empagi egisookera ddala mainstream oba structure ze NRM yennyingo etandikirwako mu pate y'NRM abasooka okukola emirimu gy'ekibiina era nga wewagamba nti akalulu kano yakayitako bulungi nnyo ate era ne mu Buganda nga bwe kyasabibwa n'abeera nga yakubira ddala waggulu yensonga lwaki tuzze nga ffe abaddeeke mu Buganda yonna tuteeseze wamu tulabike nga Pulezidenti tumulabako maaso ku maaso era nga tuteesa naye ekintu nga bwe yatuddiza obuyinza abaddeeke tuddire ddala wansi. Era akalulu kano kalabika era kanoonyezebwa olw'okuba structure etambula mpaka ku kyalo n'olwekyo akalulu kaffe aka Pulezidenti Yoweri Museveni twakanoonya era muzeeyi akalulu kwe wakalaba. Twebaza bassentebe bonna ab'e NRM mu disitulikiti zonna n'olukiiko lwa DEC lwonna n'olw'amagombolola abaakola omulimu mpaka ku byalo olw'okunoonya essaawa abakulembeze bano mu kuva mu disitulikiti za Buganda bajja kukuwa ekifaananyi ekituufu
ekyonoona pate yaffe. Mu ngeri y'emu abavubuka mu kibiina ki NRM bawanjagidde ekya sipiika wa paalamenti Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa okuddamu okulondebwa ku bifo bino mu paalamenti ejja. Right Honorable Anita si just speaker wabula ye second national vice chairperson owa NRM. Agenda yaffe ng'abavubuka tetuyinza kugipushinga nga tetulina omukyala Mpajiruwaga ategedde ensonga z'abavubuka nga Anita Among ne Thomas Tayebwa. So abakulembeze baffe aba parliament twabanoonyeza akalulu ne tubabeererawo. Tusaba muwulire omulanga gwaffe. Tusaba mulonde Right Honorable Anita Among ne Tayebwa nga speaker ne deputy speaker. Cheche chama chemuyinza okutukolera nga abavubuka. Bano ng'okwogera bino babadde bakulembeddwamu Tanga Collins akikira abavubuka ku lukiiko lwa NRM olufuzi. Tuze nga tuli banywevu ennyo, tuli gumite nga tugamba ku nsonga ya speaker ne deputy speaker nze ntula ku seke. Ku nsonga eyo twakipasinga era resolution yakolebwa ti abaali ba speaker ba 11th parliament be bagenda okuddamu babeere speaker ba 12th parliament as an endorsement okuva mu NRM. Ate nga national chairman yakikola ki yakyendorsing. Bakama bange njagala kusaba ba members of parliament bonna abajja nga munoonya mandate. Anita AAA ng'omukulembeze wa parliament eddako eya ekisanja ekya 12 era mu kifo kyekimu twendosinge ne deputy we Honorable Speaker Tayebwa. Era tusaba bannaffe aba Western abaawa ababaka bonna okuwagira abakulembeze baffe kuba be balina fulaga zaffe ez'NRM. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggule lino lwa KTV Amalindiri.